Sipapa kitufu ali ku polisi na ate sindi polisi bamunonyeza ne bamukwata ne oluvanyuma lw'okuwulira kuba Sipapa bino be bamuteekako byagenda okubeerawo ng'ali mu kyalo Tororo kati naye ne bamubulira ng'ali eyo nti bakute mukazi we n'abaana babeera ewuwe kati we yajja n'atukubira ng'abalooya be ne tumuwabula nga tumaze okuwulira nti ebitongole bya security bingi nnyo ebimunoonya ne tumuwabula nti ba security kuliko abatuufu n'abatali batuufu so n'olwekyo abatali batuufu bayinza okutuukako wooli ne bakukolako obulabe oba okutta so n'olwekyo kye tukola ne tugamba tugenda kwogera n'abakulu ku poliisi twatuukira director wa crime intelligence Afande Damulira n'akkiriza Sipapa wenyini jo ne tumutwala nga ffe ne tumuwaayo ku mukono gwani kwa Afande Damulira era ne tutwogera naye n'akkiriza ne bamuleeta Kabalagala mukazi we waali ne bawadde bamusibi naye si kituufu era nawulirawo omwogezi wa poliisi ng'ayogera mbuno Sipapa abasecurity bamukutte Sipapa yenyini yeetwaliddeyo era wa Afande Damulira musobola okutuukira Afande Damulira nababulira ekituufu kati ekyo bagamba bugambe nti yatutte sente kwegamba poliisi eganya okutuukiriza kyeyina okukola Sipapa bagamba yatutte sente yaani bagamba nti sente wa musajja musodaani kati gwe amount za sente poliisi zeeyogerako omusodaani abadde akola kinayo mu nyumba li ye etteka lya Uganda likiriza omuntu okubeera nayo sente mu nju ekyokubiri ng'ogyeko okubeera nayo mu nju poliisi yakozeko okunoonyereza omusajja oyo engeri gye yayingizeeyo sente mu Uganda mu ggwanga n'ensonga lwaki agirese ye abadde wa investor oba abadde ki njagala mbabulire singa omusodaani oyo abadde muna Uganda nga yali Sudan omuna Sudan namubako sente n'agenda ku poliisi n'awaba nti musodaani amubyeko sente oyo omuntu teyandibadde mulamu singa abadde muna Uganda ngali Sudan yandibadde mufu owulira naye kati security yonu ffe tetumanyi government eno obe eringa etutwala abana Uganda obanga si bantu baayo poliisi tena bakuvaayo okunyonyola abantu bagwanga lino tono mu Sudan yaani ali investor oba muki ezo sente abadde azirina nga kuki sigamba ati tuwagira nti kubabba oba naye poliisi esooka enoonyereze kuwono wenyini awabye nti bamubye sente ezo abadde akola kinakyo naye ate ng'ogyeko ekyo client waffe tabangako muki mu Sudan era bino bye bamuteekako tebirimu makulu poliisi yavudde negamba nti yakutte obujulizi obumu ng'amasimu emmotoka bampa biki byonna ne sente ezimu bazisanzeeyo mukyala we ng'agezaako zikukusa awutuziza ati kati poliisi webe ekutte ebintu ebyo tetubiganye owulira naye poliisi yekooti poliisi ekola kunoonyereza ne batwala exhibit mu kooti poliisi naffe twagala kubuuza we bagenda okuyingira wa Sipapa bo bali balina kooti order ezibakkiriza ogenda kola search ewuwe bayita chairman ow'ekitundu owulira bino ebintu byonna bino byolaba bino biringa bijingirire owulira kuba naffe nga we bagamba era naffe tuyina bye tugenda babuuza kati n'olwekyo poliisi yekooti teyesalawo nti omuntu yabbye oba gwe okugya ewange n'ofuna buli kyofuna n'otwala kati ng'ezimu ku motoka eziri wano ku poliisi emotoka Sipapa gye yawa mukazi we dda ezo motoka zonna Sipapa alina risiiti asobola gikakasa engeri gye yagigula oba bampa kuba Sipapa oluusi agula amamotoka n'agitwala n'agikyusa oba ayagala mu bampa empya oba ki kuba tekalikiriza osobola kumodifyinga motoka yo owulira kati enkade we bazigyeyo nenjiteekaawo gwe noja n'ozitwala tezitegeeza nti nazibbye owulira so ensonga za poliisi ezo kooti yesobola okusalawo si poliisi yesalawo tikatumukkute ne iPhone oba biki kuba ebyo naffe tujja babuuza jo kumuleeta ensonga ezimu ezi lwaki twamutute wa mukulu Damulira Afande Damulira yensonga ezo nga tetwagala bana basirikale abawansi kumukwata oba kumutusako obulabe kuba bulina kuba tulugunya wana abantu nga tulaba so ne tusalawo tumutwale
webabanga waliwo agamba ti yabbye balina evidence footage biki era ebyo bijja kugwera mu kooti era tufubanye okulaba ti either poliisi emanya nsonga zaayo netegera ne bamuta mu kakalo ka poliisi oba si kyo mu bwangu ddala bamutwale mu kooti then tumufunire obwenkanya saize. Tetusobola kumanya kati kuba kati nga ffe omuntu bwe baba mutute mu kooti ne state erina osooka otwa disclosure obujulizi ki gye bagenda okusinzirako okuwoza oli ne tulaba ne tumanya kati saawa eno okusinzira ku brief gye tufunye kuva wa client tumanyi nti tazangako musango era talina musango era poliisi tesobola musaalira nti alina ki talina omusango. Sipapa sente zatambula nazo akola mirimu nga ye Sipapa baguliro yawe era sente kati abantu balina sente wano mu Uganda wano owulira nze sola kubulira oli sente ze wazijja oba mirimu ki gyakola okujjako nga gwe kati nga wona anoga nti oyo Looya oyo munamawulire oli ki nze oli sisobola kugamba sente ze wazikola ki naye ebyo weyabanga kooti yena yabanga eyagala kumanya emirimu ki gyakola okujjayo sente ze anategeza kooti. Ekyekintu nkyogerako nga ndi munyiivu nnyo ne poliisi yaffe engeri gye yakuttemu ebintu bya Sipapa oba wadde Omusudaani akozesa sente oba yadde akozesa ki kwegamba nyewuunya ffe bwe tubeera e Sudaani tutulugunyizibwa nze ndi mulema lwa South Sudan owulira neebuuza n'okwebuuza nti lwaki South Sudan bagigatta ku East Africa nga ffe tutulugunyizibwa nga tugenze Sudan ne tubanga abatali bannayuganda ng'ate bawooza bagigatta ku mukago gwa East Africa. Nze neewuunya n'ekipasipoti kye bampa ekya East Africa njagala kiyuza lwakuba Abasudaani engeri gye batutulugunyaamu. Esaawa eno muvuddeyo muwoza Sipapa mubi buli munnayuganda awoza Sipapa mubi nze Omusudaani nange Omusudaani yenna nange mulabanga lumbe kubanga batutulugunyize ebbanga wiyalem nze ndi mulemi mmotoka zange amabanja gendimu gentubiddemu nagafuna lwa South Sudan n'esaawa eno mwenna Abannayuganda ndaba mubuleminga Sipapa ekintu kye mutalinaako na evidence temuyina evidence muvayo muwoza Sipapa mubbi naye nga Abasudaani bwe basaana wano nga sibya kunga sibya kola ki Abasudaani engeri gye batutulugunyamu nga tuli South Sudan. Owaye Majambere ekikolwa ekigambibwa mbu yakikoze gwewagira nakyo no nze siwagira nti obubbi sibuwagira naye nga semmanyi Sipapa tikyakoze wano abamu balina ebigendererwa byabwe okwonoona amannya g'abantu n'okuvaayo lyayonoona erinnya lyo nze njagala kubagamba oba yakikoze akikole Abasudaani batuyisa bubi nze nayo kyebwe emmotoka zange 10 South Sudan ne bankuba essasi magulu ndi mulema najazalibwa ndi mulema Abasudaani nagende konyokonyo ku police headquarters konyokonyo bansiba busibi taba kuba nga nina bemmanyi singa nafiira South Sudan amagulu gonna nina byuma magulu South Sudan neewuunya era nkyewuunya pulezidenti wange okuvayo nebagatta South Sudan ku East Africa abasajja batalina ttooya batalina mpisa abasiba abantu singa Sipapa essaawa eno nga yadde mu Sudan ng'ali Sudan nga bavayo ne bakola singa mufu ffe emirambo gye tuziise mukwano gwange bamuyitanga Kyomya yagenda n'akolayo lodge bw'akolayo lodge n'atwalangayo bamalaaya nga bajja wano ne bagamba atutteyo siriimu ne bamutta ne batwala bizinesi ze ani azoogerako nalaba wano nga nebbala mwakaaba bannange muleme kuddawo nga nebbala mwakaaba ayogera nti South Sudan etwala ebintu bye olw'okuba bo balina abanene ababamanyi mu South Sudan babayamba naye saawa eno mwenna Bannayuganda ndaba mupulininga mupulininga Sipapa kiki ffe tuli banyiivu nnyo olwa South Sudan singa babagobana wano olutalo lwagobaddeyo South Sudan wano baagala woki ezo sente badde baleeseza buyeekera baagala kubaleeta wano buyeekera ng'aleeta sente ezo zonna mu nju zaaki abeera ne miliyoni mekezo zonna zaaki baagala kuyeekera ggwanga lino eggwanga bakitaffe baliiwamu omusaayi bano Abasudaani tebajja tutulugunya eri Sudan nawane waffe watulugunye tujja kufa n'omuntu era nze ndakukunga Abannayuganda tulabe nga tusobola okujja Abasudaani wano olutalo lwaggwa pulezidenti yabayamba n'abayamba mu lutalo mudde wammwe kubanga temujja tubonyeza South Sudan nawane Uganda mutubonyezewo nga kiki tuze musango ki ekitubonyabonye ki tulinga abaddu mu nsi yaffe
Sipapa era gwomu ku basajja ba Sipapa wano mu ggwanga Uganda betumanyidde ddala abantu ekikulu ekyakoleddwa era ne poliisi yagambye nti no Sipapa mubbi era bamukutte n'ebizibiti okyogerako ki kyenjagalya ddala bannayuganda bamanye ekisookera ddala ekitutwala ku ssomero kusomamu experience z'abo abalala abakola ki abatusookayo so mu kyo mbanjaga tuyigire mu bintu ebibaddewo tusobole okwatagana n'embeera ebeeriwo. Sipapa bamusiize ekifaananyi ekyo eky'obubbi buli omu akyogerako mu mbeera nga bw'akyagala naye ate essaawa yonna Sipapa basobola omukola obuvu ekintu kyonna oba ne bamutta nga already bamutadde mu kifaananyi nti oba yabadde abbye oba yabadde akoze ki ne bakola ki ne bamutta. So n'olw'ensonga eyo njaga Bannayuganda baggule amaaso bajjewo embeera yonna ebeeriwo wabula bategeere ebintu mu ntegeera yabyo entuufu. Kyekintu ekikulu ye message ennandyagadde eso egende eri buli omu kuba bajja basiigira ekifaananyi ebizibu bingi byafuna naye nga badisigayizinga yakoze kino so n'ayagala omukola ekizibu kyonna oba okumutta asa okuyita mu mbeera y'emu n'alaga nti yabadde obabba n'akola ki ne bamutta. So ekyo kyensingira ddala okusooka okutunuulya ng'ensonga enkulu. Tugambe nti Sipapa alina abamuwalana bangi olw'akasente k'alina. Kasobeera namba emu kuba buli omu alwana kubeera waggulu. Gwe kasooba ng'omuntu olina ky'omukirako eyo embeera y'oba ogisuubiranga. Naye tugenda beera mu dduka paka ddi. Buli kaseera waguddewo kino buli lwabaako kyagenda okukola. Essaawa zino abadde ne pulaani ya kugenda kuyamba abali e Dubai. Kyensuubira nti mulimu abakifunamu ssente era be bamundooza ku nsonga abagirimu okulaba nga bino biri wano weebiti. Kuba bwe baba bagamba nti Omusudaani bamubbye ye Omusudaani aliwa kuba wakajjira ano ku poliisi ennaku mmeka kacyanga bakwata bashamira bonna tewaliwo yalabise nti complainant era fe abali wano eno bawoza kino tuwoza kino ne kino naye nga ye complainant ali luddawa era nga nalwaki aba atereka ssente ezo mu nju nga bwe bagamba ye kule Sipapa erinnya Sipapa libaddewo kumpi emyaka 10 kye bagamba erinnya lye libadde lirya kwezo emitwalo 42 sisuubira. Ebbanga lyabaddewo Sipapa erya myaka 10 plus ng'alina essente ng'alina abasirikale aba SFC ng'agula n'emmotoka ez'ebbeeyi naye abantu beebuuze Sipapa ssente azijjawa era mirimu ki gy'akola. Akola emirimu gye mingi mutegesi wa bivulu Sipapa Entertainment weerina emirimu emirala gyakwasaganya ng'omuntu abaako ebintu byakola si buli kintu kyonna nti ajja kujja abannyonnyola enkola kino naye at least ebyo ebibiri ebimanyikiddwa nti mutegesi wa bivulu kyakubiri alina Sipapa Entertainment erimu abayimbi erimu na bingi